Mugamba mutya abalungi abeekuumira ku Ssenga Face 256 kansubire muli bulungi abaami n'abakyala kano kammwe kaabaami naye nkoowooleramu abakyala kubanga abakyala nabagamba nti omwami wo aba tasobola kupafominga bulungi mu buliri bw'abanga akasolo kalebera bw'abanga byakola tebinyuma n'amaka gammwe tegabaamu ssanyu. Nze kati mmwe abasajja abali eyo kambabuulire muddayo ne mwekaniikirira n'owooza nze sigenda kunoonya ssente ntuuse n'omukazi ku ntikko bakyabazaalira nnyo abaana abatali bammwe. Nze nkubuulira okuzaala nkimanyi tekitwala budde bungi kubanga n'atazina ddakiika 3 asobola okuzaala kasita asammula naye lwaki nkugamba nti bakyabazaalira abatali bammwe anti omukazi agenda kunoonya essanyu ebweru sibalimba mumulowooza nti tuli biti naddala bano abakazi kati kambabuulire be mugenda ne muwasa nga siggwa mutandikiddeko mpoziko nga yamusookerako naye yali muuje naye bw'aba yali bamuwuubawuuba dda yayita mu basajja ne bw'aba babiri ne bw'aba omu naye ng'oli yali alina byamukola obwongo bwe olwedde buba bumaze okuregisteringa enkola eyo mu mutwe aba alina kyamanyi nti kino kye kirina okukolebwa kati ng'atuuka ewuwo gwe ng'owooza nze sisobola kwereega nze senga sisobola kutuusa mukazi ku ntikko ate ne muwa simanya ne ssente mukwano gwange omulungi tosaanye kuntuusa ku ntikko ne woba tontuusaayo naye teri kintu kibi nga kubeera ng'ozina eddakiika 2 mu eddakiika 2 muzimanyi gwe munno oba tomusaasira munno oba tomulumirirwa munno oba tomugamba nti bannange gundi sigambye nti nno embeera eno mu abagyeyitira n'ogamba nti nze njagala kubeera bwentyo teri agyeyitira obuzibu bwakubeera comfortable mu mbeerayo n'ogaana okunoonya eddagala tulina home remedies tulina eddagala erijjanjaba embeera ng'eyo situunda ddagala nsomese bwe ndikusomesa mulimu gw'ogenda okulinoonya mwowino neewasigadde n'abalitunda n'oligula n'olitegeka nga bwe mba nkugambye ne wejjanjaba kati gwe omusajja talina maanyi ga kisajja nammwe abagamba nti singa nina kashuwa naye seekakasa nze sikkiririza makerenda gano aga bbulu bayagola akola naye yeetaaga muntu nga akasolo ko tekakolerako ddala naye buli wekabeera nga kakola n'okateekamu lubalula n'okateekamu vayagola kagenda kukola eddakiika 2-3 kagwe so ogenda kunfunira ebintu bino eno ate nga byangu nnyo okufuna ewaka njagala ongulire baking powder soda bicarbonate lwaki mbiconfusinga nange simanyi njagala onfunire soda bicarbonate Uganda gyali Bulaya gyali yonna gy'osinziira kubanga bamukozesa mu ku bakinga so mwangu kufuna ojja kunfunira soda bicarbonate but munzikirize mbawooninge soda bicarbonate scientifically tali proven kubeera nga ajjanjaba kye tuyita erectile dysfunction oba nga ajjanjaba amaanyi g'ekisajja ebintu bino eno waliwo yasooka okujja naŋŋamba remedy eno gye ngenda okubagamba ne mugamba nze simanyi nti ekola n'agigezesaako najja naŋŋamba nti ekola just because something is not scientifically proven tekitegeeza nti tekikola but still since tugenda kukozesa soda bicarbonate ate nga tugenda muteekamu enniimu ebintu ebyo ebibiri omuntu w'obigatta ng'olina ulcers sandibadde nga nkulagira okubinywa oba nga oconsideringa okubinywa nze enniimu mmanyi byenkola nze nina stomach ulcers so byewale w'oba olina ulcers bw'oba tolina ulcers you are good to go so tugenda funa ejiika eya soda bicarbonate kano akajiika akatini kano akasena sukaali si kino ekijiika ekinene ekiri emmere akajiika akatini kati onfunira amazzi agabuguma omuteekemu then onfunira enniimu yo nnungi ku nsonga yonna kubanga ne bw'oteeka buteesi mazzi like enniimu mazzi esobola okukolera ky'oyagala wabula impooninga eddagala lino saagala oba remedy eno saagala ogyesigameko ng'osobola ogikozesa buli lunaku simanya buli lunaku nedda once in a while kitegeeza omulundi gumu mu wiiki kitegeeza emirundi 2 because eno remedy tejjanjaba wabula ekuweweezaako tejjanjaba wabula eweweeza ate in fact teweweeza ngenda kugamba nti eringa bw'olaba omuntu eyandimize vayagola bw'abeera kyova olaba saagala ogyesigameko but ekirungi kyayo nti lyo si ddagala yo bino olya birye like you are eating something that is ogenda kuŋŋamba eddagala tebalirya olya ebibala kaŋŋambe bwe bityo nti benefits z'ofuna mu kino it's not something that was engineered nti ddagala lyendi okumira just oli kulya vegetables oli kulya fruits oli kulya just you combine something and you drink it but saagala okyesigameko nga kya buli lunaku please ne bw'oba okitryinze ne kikkolera tokyesigamako eyo warning I'm emphasizing on that tokyesigamako buli lunaku kukikozesa otherwise ojja kweyonoonera obulamu bwo so nfunira soda bicarbonate
njagala onfuna akajiko akakatini onteeremu ekitundu ky'enniimu okisqueezinge mu mazzi agabuguma onteeremu ejjiko y'omubisi gw'enjuki omubisi gw'enjuki nali ngusomesezaako enniimu nali ngisomesezaako warm water, it's just warm water. We need it because aganyooga tekagenda tukolera kye twagala. Bw'omaliriza bulungi nnyo ojja kubitabula obiteekaawo, let it sit for like a few minutes then onywe. Bw'omala obinywa like 30 minutes oba 40 minutes before nga tonnaba kugenda kulumba nsolo yo, then bw'omala akasolo kajja kuyimirira bulungi nnyo nga bw'okitegeera era ojja kuzina emmana bulungi. Bannange kibi nnyo okuleberera mu mmana y'omukazi. Abakazi mubalaba yadde oluusi alinza obutagamba naye kimufrustratinga, kimunyiiza. Alinza obutagamba n'agamba nti hani oba kino oba kiri naye nkukakasa tasobola kusigala kyekimu ng'omuvuddeko ng'ebintu by'okoze tebiriiyo. Kubanga ne bw'obeera ggwe n'ojja okunzina ng'omuyimo gukwereeze n'embeera nga sina kye nsobola kusanyusaamu ng'emmanangazi tonfiiringa ate dakiika bbiri ne ŋŋamba maze owulira otya tewali. So abasajja mwefeeko. Abakazi abasinga naddala nga baali bamuzinyeeko mpoziko ng'omukazi gw'osisinkanye oba gw'osanze like gwamusooseeko oba si kyo nga n'abaamusookako baalinga ggwe naye mugenda ne muwasa abakazi ng'omukazi baamuyitaayita mudda basajja babiri basatu kwegamba ebintu abiinako experience nga tolinza kujja gwe n'omuzannyirako n'asetolinga for that. Ajja kugumiikiriza kubanga olina ssente, ajja kugumiikiriza kubanga olina care, ajja kugumiikiriza kubanga omulabirira and all that stuff. Naye nga mu mutima gwe ayinayo ate omulala amutuusa ku ntikko. Kale nze nabagamba omukazi n'oba tomutuusiza ku ntikko naye nga tomuleka mu kkubo ng'omusanyusa nawulira nti ye sisamula naye omusajja owange bwankwatako mu butuufu mpulira bulungi, mpulira mpoomerwa nga sibya just mwefeeko mwerabirire. Bannange ekitali nti nno nti ekintu ekikusumbwa kiri irreversible nti akasolo katini nkanyonyereza eddagala kagaanye naye bino ebintu bye tusobola okujjanjaba eddagala ly'amaanyi g'ekisajja erijjudde ntokoowa ate all in all mugende mulabe abasawo. Kino nkyenfasayizingako nnyo. Genda olabe abasawo bakkebereko bakubuulire obuzibu buliwa. Tobeera bubeezaawo n'osirika busirisi. Go see a doctor bakkebere bakubuulire obuzibu bwo we buva. Nesigala nga nze Senga Faith 256 temwerabira ku subscribinga, ku likinga n'okukomentinga. Nkiddamu remedy ya leero si ya buli omu. Omuntu alina ulcers togyetantala gireke. Gwatalina ulcers you are good to go to try it. Kigezeeko okikkolera alhamdulillah, bwe kitakkolera era si musango kubanga si buli kimu nti kirina okukolera. Ekyo mulina okubanga mukitegeera. Nabagamba eddagala liboola nga boola Panado bw'aboola n'ebyo bikuboola n'emmere era nga bw'eboola. Waliwo abagirya ne bagiwoomerwa managa nze sigiwoomerwa. Kati nze sirya nsujju waliwo agifiirako. Okitegeera. So mwejjanjabe mwetereeze mbeere nga musobola okusanyusa abakyala bannange mu kitanda. Otherwise nti bw'anaazungira eyo n'afuna olubuto nga gy'alukutega ate sigwa eddakiika ebbiri tojja complaininga biki nga bakuzaalira baana batali babo omala okulabirira bannannyini bo nga bajja babakima ng'otandika okuyomba. Mubeere bulungi. Nze neesigala nga nze Senga Faith once again temujja ng'okwo tulina account yaffe endala eyitibwa Story Hub Luganda. Osobola ogenda n'osubscribinga kubeerako stories. Nina TikTok account Senga Faith 256, Facebook page Senga Faith 256. Mubeere bulungi mweraba. Yeah.